Tukyali butereevu ku ddwaliro Elubowa. Bano be babaka ba Parliamentary abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga wowulirira bino bakyakonkomalidde ku mulyango baganiddwa okuyingira munda. Jjukira nti mu kujja wano bazze nga balina order okuva ewa Speaker wa Parliament nga mukama waabwe abatwala nga bafunye n'olukusa okuva ewa Ministry of Health. Mukyala Jane Luther Kyenge yabakkiriza n'abagamba nti mugende mulambule omulimu we gutuuse mmwe munaakakasa bannayuganda nti wamma ddala omulimo gutambula, ensimbi yaabwe teyafa ttogge. Era yabadde lwedde okutambula nabo wabula kibabuuseeko bwakedde ku makya n'abategeeza nti sisobodde, nina emirimu emitongole, naye mugende mbaagaliza okulambula omulimu ogwo obulungi munaatubuulira ekivuddeyo. Munnange bano lutuuse wano ku kifo ate babagambye kimu nti beetaaga okufuna order okuva ewa OC. OC bw'anaabakkiriza bayingire balambule omulimo. OC bw'anaaba bagaanye tewali kyakukola, basigale wabweru. Era olabira bino nga geeti yasibiddwa dde kkufulu ziringa 7. Leader of opposition ne ttiimu ye bakonkomalidde wabweru. Beebuuza nti kati OC alina obuyinza okusinga Parliament etutwala oba OC alina obuyinza okusinga Ministry of Health? Bano boolaba boogera be batuuze nga bagamba nti badde beesungadde eddwaliro lino kubanga bakimanyi nti ensimbi yaabwe ye yasalibwako ne bawa omugagga Pineti azimbe eddwaliro lino. Tugenda myaka 7 munnange eddwaliro tewali kirabwako. Buli babaka lwe bagendayo okulambula omulimu ogutuuse babasindisa luti nga kikere. Uganda gye tulimu. Pineti bo batugamba nti musiga nsimbi yava bweru, naye amazima amatuufu kiri nti Pineti ye mwami Museveni. Era obuwumbi obuwera 20 n'omusobi obwatokomoka ku ddwaliro eryo bwagenda direct mu State House. Yovula nti tebasobola kukulagawo omulimu ogutambula, bababuzaabuza ababaka baffe. Tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zino. Haji Settuba gwe ng'oyagala okugendako ebweru mukubire ku ssimu ye ajja kukusomera ku dduwa zo ogende ebweru. Ng'oyagala okukongeza ku musala gw'okola tegukumala era mutuukirire ajja kukuyamba. Naawe ng'oyagala okukuza mu kifo ky'oliko okukulinnyisa eddaala mutuukirire naawe tojja kwejjusa. Abamukozesezzaako wamma bagamba nti tebakyasobola kwekwata muntu mulala yenna nga Haji Settuba waali. Omusanga ku ssimu eri 0703 31 39 25. Byonna byatu. Kabi naye kayogere byonna byayogera banansimbinga. Oyo mwina kyamaanyi. Abayinza okukyogera. Naagala okwogera nga tebamulaba asobola kujja kisobola okukolebwa. Tukyatya. Kati ngaffe ababodaboda abatuuze basaabagabo wano abaliraanye eddwaliro twesunga nnyo eddwaliro era tulyesunga nga tulyagala. Ne embeera gye tusanze muli n'embeera nti tekyasobola bayimiriza okuzimba kati batandise atutukwata. Naye ng'ekitukwasa kuyimirirawo. Guno omuti waliwo gwe omuti ogwo gwe mulengera ogwo. Omusana bwe gwaka abantu bamanyi okuyimirirako awo tekifa waba wa booda oba si wa booda. Abantu bayimirirawo ne babeerako awo nga bawulira omusana mungi ne bawummulirako awo. Ati mu prosesi y'okuwummula abasajja bava omwo abapoliisi ne bajja ne babakwata. Mu kifo ky'okubatwala poliisi ate ne babayingizawa mu kibaati. Tetumanyi oba mulimu akaduuko oba temulimu. Kati ne bayingizamu nabo ababodaboda ne bwe banga efudde nze yali efuddeko awo ng'omusumaali nagulonda kati nga ni prosesi yakujjamu nki musumaali guveemu muki mu piki. Mupoliisi abasajja ne baggulawo ne bajja bakola ki bankwate. Kati mukunkwate ne mbabuuza nkoze eki ng'okola ki wano? Ne mbagamba mpe kiyina omusumaali gwogwo. Ne bambuuza okolera ne bagamba akolera wali wansi. Kati babagamba ne waawo kwa poliisi oba ne ndowooza yali amanyi feesi yange n'agamba muni oyo gayi waawali wansi. Agamba omuleke tuki agende ne buli lunaku tuyitawo wano ng'abatamanyiiwo kati fe abamanyiiwo nti bakwatirawo tetuyimirirawo naye nga tukolera wali bakola gundi zigenda wano maaso kati fe kituluma okuba batandise okola
okukwata bakwata bannaffe nga tosobola nakuvaayo mbu munnange era bw'oyambibwe n'omugamba munnange vaawo awo katimanyi bagamba vaawo bagenda kukwatirawo netuvaawo kati embeera eyo tuyisa bubi. Abasirikale ababakwata bwe basirikale aba bulijjo baba abasirikale ba poliisi bali mu kyambalo kyennyini era mwe bali omumunda batera kubeera mu kaki nabino amadowadowa ago babeeramu naye nga bapoliisi babeeramu ne bakwata abantu ne bakola ki ne bayingiza mu kibaati kati ffe embeera eyo tuufu bituyisa bubi. Muyina abantu mutera okulaba nga era balina bye baleese emmotoka eziyingira omu kye mutera okulaba mwe ng'abatuuze b'omu okuzimba wali emmotoka ezijja naye za bulijjo kati waliwo emmotoka hali akawundo eriko ekipande ky'eddwaliro kyennyini erina okolobo etula okuyingiramu ebeeramu abazungu etula okuyingiramu naye ebintu olumu tuba tutambula olumu waliyo yaŋŋamba nti batera okuleeta ebintu naye bwe tubeera tutambula olumu etubeerawo naye tugendera okulaba ani omulala agala tunyonyola mu byange amanya ge bampita Kauma Mutabalyate mwebale kujja bahonalyo mwebale kukwata nsonga eno nga ekintu ky'omugaso ennyo eyo ebbiru mugibeereko oba mwaka guno gonna kuggwako mugibeerereko ddala mwana netugende tubonaabona abatujjamu obusolo batuzimbe ku ddwaliro ate eddwaliro bazimbira bo walya Bay International okujja okulinya batwala eri ssente Kenya egakaani wawawa ajja kujja wano ne ssente zezibingibweko naye ate bo balaga nti batulyamu ssente kati babisiza biliyoni simanyi bbiri tuwulira ku mawulire sibirinako bujulizi nempulira biliyoni mu kitundu simanyi biki nze bayisiza n'eddwaliro limaze emyaka 5 5 years tewali kikoleddwa nze mbira nange waggulu wali wa ndejje ku lusozi kuli naye otunuulira wansi obeera ono olabawo bulungi ekintu kikulaga n'okulaga common sense akulaga n'okulaga muntu sogedde ne muyimirira nkuba yatonye eddwaliro ebazimba bakosa emmotoka ebinene awo emipira emikululu gina okubeerawo egiyingiza eiza matiriyo oba afuluma nekiraga nti ebbanga ddene teri matiriyo ayingira tiwali n'ogenda ku geeti yekyemmanga eri okitegeera kuba okuva 2018 batugamba bazimba ddwaliro bazimba kyekyo tempo eva mu ttaka futi 100 okitegeera eyo bbiiru bahonale mwena omuli wano gyomulimu gwe bamubeerako omwaka guno bazibye naye nga mubalabisiza njagala mubalabise nze bampita Mutabalyate nafadda mbulamu kuwunya ekitegeera nze obwavu banumalumadda wanzijjako n'okujja ku lwaki lwambeera ng'eyo naye ate byeyogera tebimenya amateeka tebimenya amateeka ati batera otukimanga womanyi bamumanya omusajja obwo butukima ekitegeera naye ze niwe bantwala nze tata yandeka ndi wa myaka 6 kati ndika 6 sina kimpya nasomako newe ndikuokadda batukwata mu kibuga nawo ne batukwatirawo kati okitegeera batukwata buli wamu ogenze kunoonya muwogo olinga ataasomako azonda ne musajja yasomako naye ndi kuboda nako banoonyaako kati tuddewa ebbiru ebere y'amaanyi onalibo mbagambye mwena omuli wano bannange ekituleese mwebale nnyo mukama abawe omukisa abateremu obwangu wamu si wano wokka naawala gyebiri yonna tujja bingi era munoonyereze nnyo mama wa Kiso huyo waali nobimanyi tubeeremu omulala agala otuuliramu nze ngenda kwogera ebigambo biringa 5 amanya malevu abamanyi Ntebe Road muzekomu mumanyi ekkubo embeera nze nkulidde Seguku banjala Seguku embadde bano bazze okunoonya obulunga batumanyi amazima gali nti eddwaliro lyayini ekyo kyekyo oba bayiga onalebo mwaba muyinza okwogera oba kwebuzaabuza bano bannamawulire aba UBS ne balimba eddwaliro lyayimirira nze wano wembeera wano ku Party Silver tunawo nedduuka naye tolabangako wano wamaze ebbanga erikwata mu mwezi nga tewali mmotoka ya loole ekyamaanyi kati ekirala ki oganga olimba eki ekirala kojja tewali kirala eddwaliro lyakola ki nammwe mukyogedde sinze nkyogedde kale nze mbadduseeko kale waliwo omulala ayagala otubuuliramuko baba nga waliwo ayagala okwogera naye nga byagala feesi yerabike
So fenga batwala ekitundu kino ekyama kino Ssaabagabo twaniriza ttiimu ya Parliament ng'ekulembeddwa Right Honourable Joel Ssenyonyi. Era mu ssanyu eringi newankubadde ennaku nnyingi nnyo twagala okuba nga tufuna obwenkanya kubanga bwe baba nga abantu bafuna ebizibu olunaku lwa leero olwa project eyesuubira nti egenda kujja kuleeta development mu kitundu abamakiidya Ssaabagabo wano ennaku gye babaamu ekitundu kyonna okwetoola okutuuka nti nno oyagala kugoba n'abalinaanyewo be wasangawo n'ate mu byonna ngaffe abakyala twali twesunze nti kaakati waakiri tufunye engeri gye tunaayambibwanga mu complications ezisusse nga tufunye specialized hospital ono n'akasente ako akanene akagenda ebunaayira agakano hospital abala bali India abala bali China baliwa twali tumanyi nti kati ffe ng'ab'ekitundu wano mu Ssaabagabo tugenda kuba n'essanyu kyeddwaliro naye bwe tuba nga tuyingidde mu myaka gigenda mu 5 nga bakugambye buli omu akugambe tewali mupiira gwa mmotoka n'ogumu gulaga nti material gyo yayingidde ate ng'ekimenya ssente za wa musolo nti n'omwana nakasatwe agenda kuba nga alina okusasula ssente zino kyekiseera bannayuganda ensonga bwezi tuleme zitwala nga zakusaaga era ffe wansi wa Right Honourable Joel tugenda kukola kyonna kyemwatutuma tulabe nga mu Parliament twongera okuteeka abantu bano ku nninga batubuulire ssente eziteekebwa ku lubowa ziriwa n'abantu okukaabanga bwe bati wa bodaboda wayimirirawo ekisiikirize ayagala akifune ate omukuba miggo mu luzungu mangu otuwere ddala oluzungu otuwere ddala oluzungu. As leaders of this area, we welcome the parliamentary team led by Right Honourable Joel Ssenyonyi, who is the opposition. But it's really so disturbing that as the area leaders, we expected and anticipated development as far as the specialized hospital was concerned. But if they are over 4 years and we've not seen anything coming up, we've not even seen the first level being accomplished, it's really a pity. But we cannot continue crying crocodile tears. We shall stand firm. We shall get back to Parliament and inquire what has really happened of this war, because these are deaths of Ugandans. Each and every Ugandan has to pay. Nonetheless, we condemn all the acts of failing out and really brutalizing the border men who use this area and everyone who uses the area because of a development and a development which we can never know when it will end. We shall stand firm and defend all this to see that each and every point that has put here is accounted for. Eddwaliro lino twalyesunga nnyo ng'abakulembeze b'omu kitundu kubanga twali tumanyi tufunye ekintu eky'omuwendo ate mu kitundu kino nze sekretary w'ebyobulamu Makindye Ssaabagabo municipality yadde nena nekali aka deputy mayor so bwe mpulidde omukama wange ng'ajja mu kitundu kino kinkoze bulungi ninga akagenda be yayinza oba ng'alina omukisa okola ki okuyingira kuba ffe ne pulaani ezimba sugirabangako ate nga ffe tulina okuyisa pulaani zonna eziyisibwa mu Makindye Ssaabagabo municipality kebeere mu makeeka bwa president ng'agagenda muno tekibeere ekifo ki kirina okufuna olukusa nze ku byensinziirako byemmanyi ne pulaani tugirabangako nga Makindye Ssaabagabo n'olw'ensonga eyo nze nsaba abakulembeze be twalonda mostly ababaka ba Parliament kuba be bayisa ssente zino bakole obuvunaanyizibwa bwabwe nga batandise okubukola okulaba nga banoonya ssente zino we ziri n'okumanya ani nannyini kifo kino kibateekawo ekitatambula n'olw'ensonga eyo ffe nga municipality n'olwaleero mbadde tuli mu lukiiko olwaseesinga emirimu egikolebwa mwenvudde nakati genda kuddayo mbawe ripoota eno kubanga ensonga nange sigimanyi nange ndaba bulabi ng'abantu babuki abayitawo aba bulijjo ensonga entono kusinga mu oluzungu lwa nema nze Kanaala Moses kale Kanaala Strong mama, just wait. Yeah.
tetuliwo kwekuba ndobo ate tetuliwo kwekuba gundi nti gwaffe tujja bwe bagaana olwedde babeera bisiza sifaba oba batuganye oba bakkiriza naye adif tukulaze nti batuganye ono wabulawo eddala Sserukenya ali oyagala Sserukenya mukubire kale ayinza kuba rawundi mukubira Sserukenya amadaala gayina soke twogeremuko wanzirukako ono Akimu akankwata tokyanzijikidde tubadde ogenda kugenda ensanja gwe kenyini mbawula abantu babiri nsanja ne Aloziya mukasoberwaga ensonga ezitulese wano olwaleero ensonga olunaku olwaleero tuzze okulaba nga tukendeeza ku bantu abafiira wabweru ne wano wennyini mu ggwanga naye nga bagenda wabweru be babeera bagezaako okulaba nga balwanyisa ebirwadde bisobola okuwonyezebwa mu malwaliro agasinga ku gaffe aga wano ate n'okukendeeza kwabo abasalawo okwesiga amalwaliro ga wano naye nga galina obusobozi butono nnyo ate okuwonya ebirwadde ng'essuubi lyonna tubadde tuliyina mu ddwaliro lino ery'Elubowa erya Uganda Specialized Hospital eryateekebwa wano Elubowa naye nga n'okuva ku musingi terivangawo ate nga n'ekirala bw'otunuulira wano mulyango guyingira tewaliwo kikabonero kakulaga nti ddala mulimu ebyuma byonna n'emmotoka zonna ezikola ki eziyingira okubeera nga zisomba materiyo twagala okulaba nga amaziga g'Abannayuganda ge bakaaba nga bafiirwa abantu baabwe mu ndwadde ezisobola okuwonyezebwa nabo bennyini abawonoona omusimbi gwabwe ne bagenda ebweru okugezaako okulaba nga bataasa obulamu bwabwe ku birwadde bye twandisuubidde nti byandiwonyezebbwa mu kifo kino eno babeere nga bakola ki nga bakendeera naye kyakusaalirwa nnyo okulaba ffe bennyini ababaka abaliwo oba abatikkibwa n'omulimu ogw'okulondoola n'okulaba enzirukanya y'emirimu gya gavumenti tugaanibwa okuyingira era olumaze ne baggalawo akadirisa akatono ne batusuubiza nti osi bagenda kumutegeeza naye paka kati tewanabaawo okuwuliziganya kwonna kwabaddewo so kyakusaalirwa nnyo naye tugambe tetugenda ku papa bwetuli katulinde kuba kyekyatuleese tweyanzeeko ebamuyita Alozias Mukasa ow'Elubaga South mu bubuufu Rain omuntu ate akinge wano Rain bano badde bawandiise n'ebbaluwa ne minisita w'ebyobulamu ng'akomandiise n'agamba nti tubaagaliza okujja okulambula obulungi tukkirize nti eggwanga lino lirimu ababbi ekyo kyo should appreciate nti we have big thieves in this country kubanga kakati wano kino kiraba n'omwana omuto bwe wabeerawo ekigenda mu maaso lwaki toggulawo kati ate na wano wabeera activity yonna eraga ku ddwaliro erya Necyange eya Lubowa wali badde olaba emipiira gy'agamotoka galoole agayitawo kuba wano wabisi nawe olaba wali very ordinary so ekiraga ffe ng'ababaka ba Parliament tu appreciatinze nti bano tebakyabba bubbi ssente wabula bamekete ate kati bali ononkola ki kubanga baali badde at least bakwatibwa ensonyi ne bagamba nti tuleke ababaka ba Parliament ba appreciating ne baba tewaliwo kintu kyonna tusobola oku appreciating ekifo nga bwe kiriwo ne tumanya nti ekifo weekiri naye tewaliwo kyo nze gane guno gwe mulundi gwange ogw'omunaana ne buli we tujja bazanya kamese tambula simanyi tulinda orders from above kati kino kiri eri abantu naddala bano abafuga gavumenti bagamba mbu balwanyisa obubbi naye tosobola kulwanyisa bubbi ng'oli mubbi ng'oli kondo zino sente 1.something trillion okimanyi kati olwaleero debt burden yaffe yeeyongeddeko batubanja Uganda as it stands now batubanja trillion 12 naye batugambye nti mu mwezi ogujja bagenda kwewolayo trillion 13 kati olaba omuntu wa wansi tafiirwako
sente zijja lino eggwanga lyali badde ne assets zaalyo naye enkozesa embi eya sente financial indiscipline kakati wano twali badde n'abasirikale nabo be basooka okutwaniriza ng'ababaka ba parliament because we are the appropriators kakati njagala kubuuza ne babaka bannanga aba parliament emabegakawo twayisa sente mu supplementary ez'okumonitaringa eddwaliro bilioni 2 mu miliyoni 7 naye gwe kati wano osobola okumonitaringa ekisiikirize nti osobola ozze wano omonitaringa kisiikirize oba ekitaliiwo kakati naffe ababaka ba parliament we are equally to blame for all these financial sagas ze mulaba wano tetujja kwekwasa nti bali bokka be balina okubulemingibwa naye naffe of recent we passed a supplementary of 2.7 billion shillings just to monitor air kakati ebyo byonna abantu baffe balina okutunula naye nze kyenjagala okwebaza njagala kwebaza right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi twamugambanga nti the more you go in the field we mujja okweexposinga government eno oba enjogera enyangu gye bayita okulabisa ate n'abantu ba wansi okumanya nti sente ezifuluma zonna ziriibwa buliibwa abantu ba lubatu kubanga tewali anyway government wesobola kugaana babaka ba parliament kubanga we are part of government tuli kusa pillars oba empagi esatu ezikola government naye kati nze bwongana omubaka wa parliament nti sigenda kujja n'okulaba ddwaliro lino kati ate twawulidde nti neeruzira naye ekkomera balivangatanyiza eddwaliro ekkomera lyeruzira yiikazi 3 munalyo Museveni yaliguzizza musigansimbi tujja genda okwekanga nga teolyake tukyalira konna bano abasajja gye bujja bajja tunda n'amakubo bakugambe nti nekubo gavumenti yalitunze okuliyitako olina kulisasulya so nganze omubaka wa parliament mowaso atula ku finance committee mowaso atula ku one of the accountability committees ndi very shocked era bwesibeera shocked kweno project okulaba nti abantu bavaayo emisana ne babba novayo ng'omubaka wa parliament at least baalikwatibwako ku nsonyi ate ekisinga okunsanyusa ababbi b'eggwanga beefuula balokole n'omucanga ng'aliko mwoyo mutukuvu baba naye nga mwoyo gwaliko wa bubbi amukutte noba ne sente ezaherese noba sente ezaherese baali bbi ezaffe ez'abaka ba parliament kubanga naaliyagadde okulyayo olunaku nti waliyo parliament weetaafunye musaala minisita wa finance n'abakungu abalala baziyisizzaawo ne zigenda naye bwobba sente z'ebyobulamu eziki without health sector kugifacilitatinga n'okulaba nti wabeerawo ebintu ebibeera ku ground tewabeerawo kiba kitambula n'olwekyo nze ng'omubaka wa palamenti nyongedde abasajja bano okubawa obubonero obw'okubba with time bajja kutwala World Cup y'obubbi mu nsi yonna nga bagamba nti Maradona w'okubba ali ludda wa ali Uganda nga bakusongako nti okumanya oyo Maradona oba Messi w'obubbi mu Uganda nga bakusongerako eddwaliro ly'Elubowa Messi yalirya ne ligenda ne bakuteekerako n'eri agenda ku sente zino zaze muze muli eza sirimu sente za UNRWA ze babbira mu trillions nga tewaliwo n'omu ali mu kkomera kati gano agabbi bw'ogalaba nga galagira omubbi w'enkoko okumutwala mangu bamugaana okumuggyako obutamuwa na bbeiro gw'olina okumanya nti n'eggwanga lyaffe lyetaaga kusabira so twetaaga ensi nga ababaka ba palamenti baweebwa ekitiibwa n'abakulembeze bonna abalala nga banoonya accountability. We are not here just for showbiz. We are here to account for public money. Oyo ye Honorable Tamaguzi Semakula ku nsonga z'eddwaliro ly'Elubowa. Lutamaguzi agamba nti si be bokka abali mu gavumenti be tunenya nti be balina okunenyezebwa. Agamba nabo ababaka ba palamenti tubanenye olw'ensonga nti biiru za ssente ziyitawo bakkiriziganya ng'ababaka ne bazisayininga naye ng'ate baba bateekwa okulondoola ensimbi ze bawaayo zikola mulimo ki. Fayini nti basayininga ensimbi ezo zifulume batuukiriza obuvunaanyizibwa obwabwe ng'ababaka ba palamenti balambule balabe omulimu ogukoleddwa naye ekyamazima tewali mulimu gugenda mu maaso. Kyewuunyisa nno nti Uganda tekyalinamu kitaatundiddwa. Olaba batuuse okutunda ekkomera ly'Eruzira. Ekkomera litudde ku yiika 3 naye zaatundiddwa era ettaka lyaweereddwa omusigansimbi alikulaakulanya akolerewo emirimu gye. Ki ekisigadde Uganda nga tekinnatundibwa? Kubanga n'amalwaliro ge twali tulowooza nti kati ga gavumenti gayamba abanaku nago gaatundibwa dda. Wawulira bino Mulago Hospital tekyali ya gavumenti. Baasigalawo kiguumaaza nti gavumenti hospital naye terikyali lya gavumenti. Erino eryafulumizibwako ensimbi lizimbibwe liyamba abantu banna Uganda nalyo liri bakulaga nti terizimbiddwa wabula ensimbi baazikuba dda ku mumwa. Bakimanyi nti bali mu ttaamu egenda
buli kye bakwata bakuba ku mumwa beebuuza nti ate bannayuganda munaatukola ki kyekituufu ekyo bakola tetuyina naye nga bino byonna biraga bulazi nti omukulu waaviirawo kijja kuba kizibu okwesigisa omuntu wa famire y'obuyinza kubanga tulabyeko ku bye batukoze specialized hospital ground tugendeko ne mu bintu ebira tutuukeko eyo gye tuulira eruzira gye bagabanye tutuukeko eyo Ntebe botanico tutuukeko ku Uganda leero gye beegabanyiza ettaka lyonna ne baleeta biwagoni ebitatuula mu Bugundi tugende nga tutambula eggwanga lyonna tutuukeko ne abantu be basengula ebyalo n'ebyalo ebunyole wagenda okuyita pipe gundi tutuukeko ne kuzige mu park singa leeka embulo gye bagabanye nga bagenda bagitemamu bwe ebisolo tebisinga bantu nga batematemamu poloti wizisaki bannayuganda bajja ku appreciatinga nti newakubadde bano bagenda mu parliament ne bafuweeta Olungereza but at this they have come on the ground and witnessed what has been happening. Honorable, mabikakawo twakolabako era nga muli ne leader of opposition nga mulambula ebinnya mu nguudo. Yes. Honorable, nsaba otunnyonnyolemuko. Yes, ebyo mwabirambula kati bwe twajja ne leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi nga tulambula ebinnya era n'emmotoka baazitujjako mu firudi ekitabeerangawo kuba omubaka wa palamenti vani ezibeerawo ziba z'ababaka ba palamenti si z'abaddereeva bw'ajja akola kye bayita okulabisa nti abasajja bayisa ssente nnyingi ne bagamba bazite mu infrastructure but look at the potholes we have in the country more so in the capital city which is the face of a country kati bukya leader of opposition alambula amakubo ago waliwo ekyakolebwako abayunula ne batandika okujja okuinspectinga of course neri ne kituukayo nti sente zonna ze babadde nga bayisa ez'amakubo okulaba nga zigenda ku ekyo tezirina okukola kati fe omulimu ekisinga okunsanyusa nti fe omulimu gwaffe tuba tukukoze kuba ebiseera ebisinga mugamba ababaka ba palamenti babeera eri n'ayogera oluzungu lwe n'addeeka n'alowooza nti oluzungu lwe lujja okuleeta services naye kati tujja oluzungu lwogere twalugamba right honorable Opu Ssenyonyi oluzungu lwogere naye genda mu firudi kakati oluzungu alufuumudde ne mu firudi azeeyo mu firudi abeexposinze nti bano abasajja babbi kubanga kakati kino kiraba n'omwana omuto nti bano olaba babba ssente z'eddwaliro banaatera n'okubba ssente z'abalwadde emulago wali eri abakansa kakati ebyo ffe betwagala ffe tuzze ogwaffe tubikoze let it be on record nti palamenti teyatuula eri neyogera nga bwogezi ku ddwaliro ly'Elubowa naye bajja ku ground ne balaba ne gali amakubo ge twagenda lopu nga tututte okugalambula kati twetaaga n'okugenda tulabe ku nnyanja eyo gye bakuba abantu ne babatta ne tuwulira eyo mbu waliwo abakungu abatematema ennyanja poloti wabali ku nnyanja bagenda babakuba emiggo babatta mbu wano simanyi gundi alagira poloti ye wano wa poloti ya gundi kati ebyo ffe twetaaga firudi wakeene ekuyambako naddala ng'oli mubaka wa palamenti abantu tebaagala biri bye tutuula eri oda procedure ye eri ku ddwaliro weeriri gwe mupya eddwaliro lye weeri ye procedure ye oda ye eri ku kkubo ekkubo weeriri kati gwayisa ssente bw'oba otuuseewo ng'eddwaliro teririiwo n'ekkubo lyoyisiza ssente teririiwo kakati tugende mu palamenti owulire nga bayisa supplementary otandike okugamba ayi nga nekyoyisiza ssente ng'oba tokirabyeko so zezo gundi zaffe bwe badda mu palamenti ne babagamba baagala ssente mubongera kakati nze fe abamu twali twagaana dde okubongera naye tulina babaka bannaffe bo abalaba Museveni nga katonda waabwe nti Museveni Jesus waabwe abalagidde bamuyisize ekikye sinya kya gavumenti kikye kubanga kakati bw'obuuza who's disciplined everywhere penalty including n'ettaka lya Sangobbe nalyo nasanzemu pineti gy'ali nayo kakati who's disciplined kakati kyekiseera oba palamenti naye erage ku maanyi tumuyiteko mu house nga bwe wootuula mu Kosase bw'otuula mu paaka zono zenna ne tugaa nti gundi tumuyise twagala ku mulundi guno tuyite pineti tumugambe nti naye ddala otufuula bajjega gwe okuwa 1.5 trillion and more so you were foreigner n'olya ssente nga banansi bawa omusolo gwabwe gwe n'ozirya n'oyinaayina ne tujja n'okulaba ku kyokola n'oteekawo wali asikaali n'atutwala emisinde eti wano tewali wagenda kubagulira naye ng'ekisinga obukulu kugula bannansi maaso nti tewaliwo kigenda maaso ekiriwo kulya ssente kubanga gwe ng'omubaka wa palamenti bw'ojja ku ground ng'emu gwonna gutambula naye ate enkeera ne bakulira nti palamenti yayongedde the same so-called investor some money n'ozimuwa kati ffe tugenda okutandika okuba blamed nga ba investors tebakyaba blaminga. Webale nnyo Honorable okutubuuzaako obadde ku lujjulyo live.